Abaami ba Ssaabasajja n'abakulembeze abalala bakedde kwewa ku mukolo gw'okutuuza abaami ba Ssaabasajja abajja mu ssaza ly'e Mawokota okubadde Mutuba gumu ko ne Kayima. Omukolo gw'okutuuza Mutuba gumu gwe gusoose era nga guno gukoleddwa Kayima omuggya Oweekitiibwa Sarah Nanono Kaweesi ku mbuga y'eggombolola eno. Era nsaba ogiteekengayo yewuubire waggulu. Obubaka bwe nsubirira muganda wange mu ntebe yange kuba nti akolagana n'abantu ateeka okuba omugumiikiriza ate awuliriza. Ebintu byange oba obuweereza bwange butambula mpola bassebo ne banyabo bwe bunafu bwensinga okuba nabwo. Butambula mpola naye nga butuuka gye bukola ki? Era tekyewuunyisa nnyo ng'ombuuzizza ekintu olwaliro naye okusaba nti nsaba okkirize ansa tugifuna olunaku lw'eggi. Bwe bavudde wano ne boolekera embuga y'essaza lino ewatuuziddwa Kayima ng'omukolo guno gukoleddwa Minisita wa Gavumenti z'Ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki. Mu kwogera, Kayima yeeyamye okukuuma n'okunyweza Namulondo. Balaganya bannamawokota tugenda kunyweza Namulondo era mbasaba tukolaganire wamu tulabe nti Buganda yeeyagaza. Asabye bakulembeze banne okukwataganira wamu nabo okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwabakwasiddwa Omutanda. Batuyita Musaale Mawokota. Yeffe tukwasa Kabaka akasaale ng'alina olutabawo lwonna lwagendamu. Bwe tunnaasagalasagala Obuganda tebugenda kuba bunywevu. Ate mmwe ab'Amutuba gumu yemmwe erimu ku ggye erirwanyi erijjanga okulaba nga Mawokota ekuuma bulungi obusaale bwa Buganda. Abasabye okukuuma ettaka lya Beene obutakkiriza muntu yenna kulyekulubeesezaako. Bambi temubuguumirira, temukyamuukirira. Manyi mugamba twabiwulira dda, omukazi abiddamu. Mwabiwulira naye temwabitegeera. Ettaka lya Kabaka mulireke, mulikuume. Kyokka olw'okuba ye mukazi yekka mu bukulembeze bw'ennono mu ssaza lino akubiriza banne obutamuyisa mu maaso olw'ekikula kye nti kubanga asobolera ddala okukola ebitasuubirwa. Tukolere wamu emirimu gya Beene awatali wadde okwekkiriranya, wadde okwenyoomoola, wadde okulaba nti omu yakira ku munne, wadde okufuna endowooza nti Kabaka yabadde atya. Essaza yalindigudde ekigwa yaliwadde omukazi. Nannono si mukazi, Nannono musajja. Abeeno balaza essubi balina mu Kayima n'abakulembeze abalala Kabaka be yabasindikidde. Mbadde mulanga tusinkana nga mukyala mukozi era tusubira bingi ffe ng'Abamawokota okuva mu nkyukakyuka ezifaanana bwe ziti. Nannono ye Kayima omukyala asoose okukulembera essaza lino.